Palamenti ekunyizza abakungu okuva mu minisitule z'ebitundu oluvannyuma lw'okulemwa okunnyonnyola n'okumatiza ababaka obuwumbi 11 ezaabaweebwa omwaka gw'ebyensimbi 2014-2015. Bano ababadde boogera ebitakwatagana bagamba nti obuwumbi 11 obwabaweebwa babusaasaanya mu kunywa caayi mu ngendo z'ebweru w'eggwanga ne ku misaala gy'abakozi ab'ekiseera. Me, if I'm lying, if I don't have any record regarding air tickets, I cannot lie. Even the tickets which you have been discussing about, I had refused to write to Munyonya. I know if you request it, you see my signature. Abakungu ba minisitule z'ebitundu abadde bakulembeddwa mu muwandiisi w'enkalakkalira John Ngenda balemeddwa okunnyonnyola obukadde 3 obwabaweebwa okugula ebyuma ebisigula eby'obuggaga by'omu ttaka mu bitundu by'e Karamoja. Anyakuni Esther nga y'omu ku babaka b'e Karamoja abatuula akakiiko akalondoola ensimbi y'omuwi w'omusolo ategeezezza nti ebyuma ebyali biteekeddwa okugulibwa tebirabibwangako Karamoja n'olw'ensonga eyo abakungu bateekeddwa okunnyonnyola ebyuma bye bagamba nti baagula waje babiteeka. I don't remember any project being confunded by UNDP or United Nations to do funding in Karamoja sub-region. You should have got this money and you started diverting it and call it salaries. And now you're saying it purchased some equipment in Karamoja. Karamoja has 7 districts. And if you can tell us specifically which districts. UNDP yatuwa sente ne bagamba nti bagulemu equipments. Kati ezo equipments bagenda okuzigula batulimbye bazigulamu ne bazitwala mu Abim district okola mining ya Abim district. Abim district mu Karamoja tulinamu 7 districts. Out of the 7 districts at least Abim tulinamu ka gold. Neba n'abantu tugenze okuba amasimu paka ku Abim district ne bategeeza tebaguzeeyo ka machine kona mbakogera ne LC5 chairperson ne area MP wa Abim bangambye ezo equipments bagambye za 300 million teziriyo. Omukungu yali akulira project eno Engineer Paul Kasule Mukasa asimbiddwako abasirikale bamwerekera aleeta ebiwandiiko ebikakasa ensasanya y'ensimbi ze baatwala mu bulambo lukufunga we bakyogera. We are going to send you with a police officer. You go. If you bring any reasonable document, we will see about that and the truth of it. Wanera baali bateekeddwa okugula emmotoka z'abakozi ba gavumenti ez'ebitundu eziwerera ddala 11 naye tewali yadde n'emu yalabibwako yadde nga bagamba nti baazigula. This is the money which was meant for 111 vehicles for district chairpersons. It was diverted. So when he's talking about there is no budget for this machinery, we just withdrew 300 million, shared it. Ababaka bategeezezza nti singa abakungu bano tebaleeta mpapula zikakasa nti ssente ezaabaweebwa bazikozesanga bwe bali bateekeddwa bakuzisasula mu buliwo oba okukwatibwa ne basibibwa mu kkomera. Asobola okugamba nti eggwanga nti bakwata miliyoni 3 ne bazigula kugula bokisi endala balya buli ne bokisi nazo teziriwo. So n'olwekyo bo balya ssente mpitirivu nnyo. Kirungi bakkiriza ngo they are going to refund. Naye refunding should nze kyendowooza they should not just refund. But refunding era to the committee should recommend that tubatwale luzira kubanga n'abalala balabireko. Kingdom TV, Samla Hanifa, amalindirire. This is Kingdom TV.